ndoza kuba muli closing already batandika dde okubeera nga babiwulira nti Spice ayagala kubeera nga te ayawukana ne manager we Roger. Awo nga tugamba why katulinde ye aveeyo oba Roger aveeyo babeeko kye babyogerako nonyaawo nga buli omu tammuka naye olunaku regulo yavuddeyo nakola post eraga nti officially they are done. Spice Diana bayawukana ne Roger mu January w'omwaka oguwedde naye nga tekiri official. Kyali official mu bo naye management emaze almost emyaka 10 plus temala gata babali balina assets zibagabana for example katulaba okusalama road awali ennyumba nga buli omu bagamba ya Roger abambagamba ya kibagigabana kakati mu mwaka jjukira mwalimu ne concert ya Spice Diana oba okitegeera nga source management ye ekyagirimu oba okitegeera kakati naye nga bwe tugenda mu buntu kati nga tuzene waffe nze nakubira Roger essimu ku incident ye mmotoka ku Salama Road wa boda Spice emotoka ye gwe yakoona owa boda nadduka okwagala okufuna ennyonda akubenda birwamu oyo ogijjukire waliwo endabirwamu bagikuba eyo endowooza ya myezi ng'esatu emabega kwena ne mmukubiranga manager naŋŋamba sinamanya paze ate kati Simon namala bakubira nemanya kati ono bamujja ku mutto so Spice the information eyo twagifuna 224 nti bamaliriza 225 era ebiseera ebyo nga batugamba nti Roger yali ayagala kuleeta ono omuwala Pretty Banks nti gwagenda okutandika okumanaginga naye ndowooza ng'abantu abadde ab'emikwano baali balina okutwala obudde okwawukana mu ngeri ya kintu kikulu ale kati omuntu kasi omugamba kati saa zino nga bagamba nti Roger takyali manager wa Spice Diana kitegeeza kati singa okwata sene n'oziwa Roger business ebaki ebanfu naye kati wali kali akalembereza nga Roger asobola okukwata then n'aweereza omuyimbi nga bwe bamaliriza okugenda mu final touches naye okusinziira ku g'omunkubo baatugamba Namukwaya yafuna omusajja omugagga emunyonyi eyo omusajja omugagga ng'akasente akateekamu kakati nayagala atakole n'emirimu gya Roger ndowooza n'atandika okumusindika obugambo mu matu nti tusobola okutambula nti nsobola okumanejinga music oyo nasukakaawo nsobola okufuna ssente n'ofuna management eyiyo example n'azikwata n'azoolekeza nti gwe shiba olaba yagwa kyava wano wansi yataddeko nga buli kimu kiri mu Spice Diana tegedde bulungi so n'amala n'akwata n'akuŋŋaanya ttiimu ye yonna nga bwe baali bakola ayinamu abaana abamu beyajja abaali mu management ya Roger beyajjayo naye nga si bamanaja be kati ebeera ttiimu abaavuddeyo tabatandika nabo abaafunye bahandola kakati gwakugamba nti ogenda kukola ku kino gwogenda kukola ku kino naye ng'asigala ye mutwe yasalawo kyekigenda okukolebwa nekyekitagenda kukolebwa kale mu bbaluwa ye Spice Diana yatugambye atya bbaluwa ye yatugambye official statement ekiwandiiko ekitongole management update for Spice Diana okwategeeza ebipya ku nzirukanya y'omuyimbi Spice Namukwaya. I confirm a change in my management structure effectively immediately. I confirm what? I confirm a change in my management structure effective. A change? Ngabyechi. Oh, so me a chance. Hey. But not. I confirm a change. Oh. I confirm a change in my management structure. Njagala okukakasa enkyukakyuka mu nzirukanya oba mu management yange bunambiro. Effective immediately, yeah. For several years, I worked with Source Management and Mr. Lubega Rogers. Okumala ebbanga ddene mbadde nkola ne Source Management n'omukulu Roger Lubega yafuuka omulasi ennaku zino ng'asiba n'enviiri. I appreciate the contribution and support I was given during that journey. Njagala okwebaza obuyambi obumpeereddwa mu lugendo olwo naye lwawedde. All business matters between both parties have been concluded. Tewakyali nkolagana ya ssente togeza n'owa Roger ssente zange ajja zibba. In concluding a mutual sharing of
jointly acquired property and a royalty arrangement on past music works. Ebyo nno tuyamaze okukolebwa oluvannyuma lw'okutaggulula ebyobugagga bye badde tukoze ffenna saako na buli omu kyabadde alina okufuna naddala mu nnyimba ze twasooka okukola nga tuli wamu. There are no remaining claims and both sides have moved forward professionally. Talina kyammanja sina kye mubanja kaabe mwana buli omu agenze nga bwe yajja twawukanye bukumbu nkoko na jindu. I will not engage in rumors, speculations or defamatory commentary. Sigenda kudda ku byalugambo nti mukwano gwe gwatwawudde tusimye ate musajja yayatwawudde fe tubabuulidde ensonga lwaki twayawukanye. Any information not issued through my verified platforms should be considered unofficial. Ne bw'owulira ku makya nga Saimaze ku TV n'agamba nti simala omusajja w'ebunyonyi eyatwawudde nga tekiri ku peegi yange bitwale nga agaboozibozi agatalina makulu. Any misuse of my name, image or brand will be handled through the proper legal channels. Yenna anaakwatibwako ng'akutte erinnya Spice Namukwaya ng'ali mu dizanyirako mu kugezaako okuyiiya ebigambo ojja kumanya lwaki yetandika omuwiiki. As part of my new career direction, I am now operating under new management. Njagala okubategeeza nti n'okuva n'olunaku olwaleero olugendo lwange ate lwafunye management empya. All bookings, brand engagements and professional communication will be handled effectively through my verified platforms and official representatives. Tewali agenda kuddamu kunjogerera okuleka nze Spice Diana Namukwaya era ayagala okungoberera agenda ku mikutu gyange omanye biki bye ngenda okuba nga ntegeeza eggwanga. Nakomekerera nga yeebaziza abafans abamedia mwenna abadde bamusupportinga mu ngeri ey'enjawulo. Lubega mugobe. Haya. Management ate empya yonzibwa erabikijja kuba nkambwemu. Naye kyekyo omanyi kati omuyimbi kasobera kati Spice otuuka n'okula akozeeko kyakoze Roger alina wamutuusizza buli omu yeeyongere tebawukanye bubi nti beeyogeredde. It is okay, that is life. Walina okuba busayidi emu ekaaba. Naye nze ndaba bandisirise kyalungi nnyo n'oyawukana n'omuntu. Kivulu ki ekiriyo okumpi awo? Tebanatulaga. Ngamba kivulu mimi kyalina naye ekivulu awo maaso awo Josted. Yagenda ku gundi Munyonyi awo manyi Roger wabeera mu bbaala oba mu kivulu atambulira nnyo emabega nga akutte egiraasi ye ey'ekyokunywa. Kati awo enjogwe tujja okuwulira ebiri ku mutima ng'otudde naye awo. Muganda wange Saimaze njagala okubuulira kabayimbi Saimaze tebasiima nga ogamu mwana munyongereremuko tujja kugenda okukusayide walina obbaawo sayidi ebwatuka kubanga jjukira mu kwawukana kwa Shiba ne Jeff omuntu yali mu mawulire naye era omu yavaayo n'abaako byayogerayogerako ebitonotono. Kati wano ekizibu bonna mu mawulire bakola ki? Bagalimu. Roger final yamala n'ajja mu mawulire kakati essaawa yonna alina okubaawo abaluka atubuulira ekimuli ku mutima. Kale ziri eddakiika 5 mu 3 ebuli eddakiika 7 okutuuka ku ssaawa 3 ez'amakya ag'olunaku olwaleero. Bwe tuva wano tulina ttiimu y'abannaffe bannamawulire abeeteeseteese obulungi okubayisa mu lunaku lw'eggulu nga bwe bwabadde ate n'ebigenda mu maaso nga bivaayo mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo.